Yes, mbaniriza kade kano asibye mutya muli mutya ngenda kusaba go no subscribing ejo najo sinzi okubanga of following Afali TV jabali Saudi mu kibuga Riyadh abali mu gwanga lyayira ka mu bagi dadi batumedeko ne mbagamba nti muri bamanyi okubanga mu following olutalo wakati wa Amazzi n'abavubuka abadde batasa omusajja wa boda ne boda ye lufundikidde bamudansiza ne piki ni bajinyula mu Mwala obadde gutwala amazzi bino bibadde kyambogo munange enkuba ekedde okubanga etonnya jjukira ekibuga Kampala oba kiri mu lutobazi bannange erizi libeera mu Kampala wali banaye enkuba ng'etonnye ng'enkuba etonnye n'ennyikira bulungi erizi liba mu Kampala bannange Kampala bagamba nti yenna ali mu lutobazi nti bamuzimba mu lutobazi era basinga nti abesigulira mu kuzimba mu ntobazi nti besigulira ku kibuga Kampala lw'ensonga nti nakyo kiri mu ntobazi munnange olwaliiro omuvuzi wa boda amazzi nga tegamukulukusa abavubuka balwanye n'amazzi balwanye ebifaananyi ndowooza obirengera balwanye ne balwana Bambi bakoze ki bakakanye bamunnyuludde ne bamutaasa Bambi okufa era nno bamugambye agenda ali enkoko ye kubanga amazzi gabadde gamutwala ne Bambi balwanye nno ekyamazima bamutaasizza amazzi gabadde gamusinzizza amaanyi ng'agezako kubanga munnange ataasa piki kyokka ate ne bw'ayagala ate okuva mu mazzi kwegamba ne bimusobera Bambi baguddeyo mangu ne bakola ki ne bamutaasa bagita Afali TV yuki nkwebaza gwe ne ya subscribing anonyiga kade negamba nti oli w'amaanyi okubanga ofollowing waliwo omukyala gwe namaaso awo omukyala kati emirimu akola gy'abasajja baba avuga akapiki avuga bintu nga bijja ku masitoowa ag'enjawulo ng'abitwala ku maduuka mulina maaso ngenda kuba naye mukutuusako wano ku Afali TV yuki mwongera kubanga mugyekumirako kubanga amawulire mba nago agaba gatambula okwetola eggwanga Uganda olunaku lwaliro enkuba etonye ebadde nnyingi okwetola eggwanga Uganda naye Kampala ye baba yatabuka kubanga amazzi g'enkuba kasita etonnya oba emyala bagisulamu kasasiro gyazibikira amazzi tegakyatambula bulungi Kampala afuukuuka bw'omutuukamu ng'enkuba etonye nzigamba si Kampala yenna abamufumuzibu amazzi nga gali buli wamu ne galeka gayingira amayumba g'abantu kugamba ekibuga Kampala kikutamya n'okubeera mu site nogamba naye bangende mu kyalo enkuba bw'etonnya weejusa nogamba naye mu site nkolamu ki esinga okuneewuunyisa ebitundu bya Kampala ebiri mu kumpi kati nga Lubaga division musinga okuyingira amazzi kyokka abali ewala abali enansana abali mu bifo ebyewalawalako eyo amazzi tegabakosa naye abali mu bwayiise kyokka abali okumpi ne Kampala amazzi gegasinga okuyingirira kwegaba nnange Kampala afuukuuka abalabika bubi enkuba ng'etonye nga nnyingi bamutaasizza bamugyeyo ne piki ye munnaye basobodde okubanga bamutaasa era bebazizza bya nsusso nnyo kubanga bataasizza bizinensi ate ne bataasa n'obulamu kubanga munnange piki ye bizinensi endowooza balengerawo ate babadde bamaliza okubikwasaganya nga bagamba ati netwakimaze dda tumutaasiza erizi teriyinza kumutwala lugampi lubadde lutalo lw'amaanyi asadiza wali ekyambogo bamutaasiza bamuwonyiza okubanga afa amazzi gakulukusiza ddala abantu mu Kampala awo ne mutuuka okwagala okumutaasa nga gamututte dda si ku nkuba etonnye enkuba erabika etonye Uganda yonna ndowooza kubanga etonnye ne mu byalo etuuse kubanga n'ab'omu byalo bagamba bakye bakoze kikabuka amayumba agamu egalesse ku ttaka eyo ensi mwe tuwangalira baava omukyala y'oyo munnange emirimu gy'agikolera mu kibuga ekikulu wali Kampala mu site wakati ndowooza omulengera awo ye aba avuga bintu akola agwa ku delivaringa bintu kubijja ku masitoowa kubitwala ku maduuka manya amaduuka basubula ku sitoowa kati abo ku sitoowa ne bakola ki ne babatwalira ku maduuka ne balyoka batunda ennaku zino ensi ekyuse abakazi bakolera ddala ebintu ebyali bikolebwa abasajja
ebyali bikolebwa abasajja abakyala tebakyenyooma. Ensi ekyukidde ddala tebikyalinga ebyalo nti ate musajja alina okukola bino nti ate musajja alina okuba nga avuga asimanyanga takisi ate omusajja alina okuba nga avuga booda pe. N'abakyala bavugira ddala ebintu bwe biti. Bwetegeza kampuni ya Glovo bano abatambuze bano abadelivalinga ebyokulya n'ebintu bwe biti oba bakola delivery aba Glovo zamutera balaba ku YouTube kuno balangirako ku YouTube ne ku ma TV ag'enjawulo. Abo abakyala bavugira ddala bupiki bwa Glovo ne badelivalinga ebintu naye dda nga abasajja bye babikola naye kati muna ebintu bikyuse. Ensi ekyuse era gwakyali ngolooza nti ensi ekyalinga bwe yali emabegako pe. Ensi ekyukidde emirimu kati egikolebwa abasajja n'abakazi bagikyapira ddala n'okusinga n'abasajja nno gwe ddaawo nno. Abakazi bakyapira ddala emirimu egikolebwa abasajja n'okusinga abasajja era abasajja nabo baba mulina okwerwanako kubanga abakazi emirimu batwala emirimu gyaffe bagitwala bagimalawo egy'abasajja abakyala kubanga abakyala bo ate bakisussaamuko bakisosowaza bwekuba kuvuga kifulusa akivuga n'obwegenderevu. N'abasajja bo bavuga bapakuka bapakusitalinda bitaala abapikipiki banaye ababooda abasajja banaye baduma kyobola abakyala bagenda batwala emirimu egy'abasajja egisinga. Abakyala bakola n'obwewembeefu. Abakyala waba mu kuzimba sementi tamutoola bwe kaba kasawo akozesa bulungi nga boosi wakaleese naye abasajja kuba kumutoolako ne baleka basuna ensawo za sementi ne baleka bazikubamu ebiraka wansi mu ntobo bannange. Naye abakazi bagamba sementi wa boosi sijja mukola ki, sijja mutoolako, sijja muyuza, sijja mukuba kituli, sijja mukuba kituli. Abasajja oba mutuma sukaali akubako ekiraka emabega eno n'amutoolako naddamu n'amutunga buto. Naye omukyala yamutwala ensawo agituusa ejjudde. Kyobola mbagambe nti abakyala emirimu bagikola bulungi n'okusinga abasajja. Gundi sukaali bamuyuliza ddala eyo wansi eyo bakuyitira ensawo ya sukaali n'ogamba ni bannaye ensawo ewera kiro 5 eno. Kumbe bamuyuzizza bamukoze eki balina engeri gye bakiyitamu awo, balina engeri gye bakyogeramu awo, bamuyisizaamu oluseke, balina engeri gye bamuyuzaamu ne baddamu ne bamutunga buto wansi mu ntobo. Ne bakweta ensawo ya sukaali ne mugikozesa ewaka kubanga eri abamu nga bagula nsawo oluusi. Kumbe nga bamusunyesunye nga batuddeko kiro nga ziizo. Fa TV subscribe nga nyiga kade munange byebyo mbeere bulungi mbagala nnyo.